Kyekifo nkyagadde naye sente osabye nnyingi nnyo naawe. Oyagala nkusabye mmeka? Etaano gikola. Etaano nazo sente naawe. Nayinza kusaba muno emitwalo 2 mingi nnyo. Genda ewalala. Nedda. Kkiriza ekizike. Wali wekitonvaako? Ekizike kyennyini. Sente we ziba zikubuze genda ewalala. Kwata ekizike. Obusente butono nnyo. Tetugenda kulwawo. Ndeeta buleesi wano muwala tutuleko mu ddiiro ly'omugagga wano ddakiika ntono. Nga kati obusente busobola kukola ki? Tukola twala. Omusajja munnange naawe ebisajja dakiika 3. Kale dakiika 3. Naye olina tuwa ebyokunywa. Ate wulira byakunywa. Akwata obusente bwo. Nedda. Buno obusente buliko ebyokunywa naawe. Omutayinza kukyala n'atanywa. Kati olina okutuwa ebyokunywa. Genda ogula ebyokunywa gye nabyo. Nzina zonna nzikuwadde ziizo. 5. Sente bwo. Kkiriza naawe. Dakiika ntono nnyo omuwala bw'atuuka wano. Naye dakiika 3. Dakiika 3. Strictly 3. Tukkiriziganyiza 3. Ekirala saagala mwemakulya. Tutya naawe. Entebe entono temugituulamu. Katugenda kutuula. Ekyo tukikkiriziganyeko. Entebe entono temugituulamu. Mutuule mu ntebe ennene yokka. Nagituula. Kale katule mu nnene. Ekirala waliwo ebintu ebiri ku mmeeza. Ebigiraasi ebiri ku mmeeza. Temubikwatako. Temwemakulira ku TV ng'okyusa station ziri wano si bubwo. Onkalubiriza. Ate kukalubiriza ntya? Kakati omuntu n'amulaga nti wano waffe nga tonzikiriza kukwata ku mmeeza, tonzikiriza kukwata ku TV. Busente bwo bukoma. Onyigiriza. Nkuwa juyisi, nkukkiriza okwegazaanya. Yongerako sente weegazaanya. Ate kyekinsasuza ezo 5. Kwegazaanya. Oba tompisiza bulungi. Kale. Kuba. Halo? Otuuseewa. Kalina ya Brown. Kasi kiteki. Kalina. Ono kakulagirire. Atuuse. Kalina ya Brown. Halo? Oliwa? Wotuuka ku gate enzirugavu ennene. Wakonkona. Avuddeko. Agambye atuuseewo. Ali kumpi akutuuka. Kuba kalina gy'angambye eri awo mu koona. Kaneze kangende musange. Naye ka juice tokeerabira. Kale. Olina tuwa ebyokunywa. You can have a seat. Thank you. Nangi, I'm sorry. Are you comfortable? What do you think? Kyenvudde nkubuuza kubanga oyinza okuba oyagala kujja kutuula kumpi nange. Okay. Munaye wano wabuzaabuza naddala emiti gino gye baasimba watera okubuzaabuza omuntu ng'ajjawo naye kirungi otuuse. Bannaye wabadde wala omanyi kyamye naye niwe kasita ntuuse. Wano we tubeera ne ddadi wange. Gano ge maka ge wano. Oli ye ddadi wo? Oli ye taata wo? Ye taata wange. Mama mufaanagana. Tufaanagana? Munaawutu abantu bakyogera nnyo nti tufaanagana. Naye engeri naawe gy'okyogedde tufaanagana. Kiraga kituufu tufaanagana. Naye munange walungi. Wabala kusiimawo. Sorry, bakuwa ekyokunywa? It's okay, it's fine. Houseboy. Tomumanyi na linnya. Nze omwesi mbeera bize nnyo.
kati dadi wange amanyi okuntuma agende Malaysia agende China aye nange manyi n'okujjanjaba ensolo z'abantu kati sirina budde obwo bukwata amannya gaabo sibwina era abantu bwe babeera n'amannya amangungu wabeerawo Simon Julius Kato Wanji sebo totwe byakunywa tutudde wano for all this long tofuddeeyo kumanya baani abali mu ddiiro mbadde nina byemalirize tuwe ebyokunywa leeta ebyokunywa ki tomanyi kyenywa sebo okakasa temanyi kyenywa kitebe ate omugenyi nga tomubuuzizza atera kunedresa wanji omumanyi nnyo sebo omumanyi bwe batyo betumiikiriza bamanyira buli kye basanze kati obedde ali eyo ali ku firimu alaba atafuddeeyo kumanya kikigenda mu maaso mu ddiiro nga omukambwalira nnyo si mukambwalira naye neza okulaba nga takuwadde kitiibwa kati bataba mugenyi wange kitiibwa n'amuyisaamu amaaso naawe aba akuyisizaamu amaaso ate nga sikyagala anyway tubiveeko ebyo Ziriba wanje oli musajja nnyo bwentyo bwentera okubeera ate tera n'okusingawo nno munnange naye bw'oba osiimye kirungi banange ennyumba yammwe ennungi yonna yakabi munaye bwetyo nenyumba ogiraba abantu babimanyi okujja wano nga mbaze kopa design abalala bajja kopa interior deco ya nyumba waliwo n'abajja okwekubisizaamu selfie nga kyekibaleeta kuba bangi naife muna ekyewunyisa twagimanyiira tulanga kya bulijjo nnyo bwa bulijjo nnyo Joyce weewo bwetubeerawo bwembeera bwe kale ate ndowooza kumanyirawo nnyo kati ffe tukyalabawo nti waliwo wati naye nga kimpa essanyu bw'oba oyagaddewo nekiba kiba omuntu n'akukyalira n'abeera embarasi natayagala wammwe wazze kukyala naye oba oyagaddewo kinsanyusiza nnyo Katonda okay. Thank you. You're welcome. Omanjala nnyo cocktail. Ka juice nga bakakoze nga batabisemu ebibala ebyenjawulo kankolera nnyo. Era ndooza y'ensonga lwaki naye akaleesi. Darling. Wanje. Ekifaananyi nalabye kimu kyokka. Naye mbadde nsaba bompe ku album, ndabe ku ng'okyali muto obo moments, ndabe ku daddy wo, ndabe ku mami wo. Omanyi tetukosa nnyo album. Tusoma nnyo amawulire. Ate engeri y'abantu gye bajja ne beekubisaawo ebifaananyi. Kati balinga babibbamu ne babitwala kati album ne tuzijjawo. Naye naffe tujja kwekubisa ebyaffe. Tukole album eyaffe. Darling. Auntie, baby. Omanyi obudde bugenze. Tukyali mu budde bwaffe. Omanyi nti nina appointment n'omuntu omu. I'll see you soon. Ogenda? Nja kubira baby tofaayo alubyeku naye banna obudde bunkutte. Nkwerekereko? Tofaayo baby. W'emmotoka tebamwelekera. Tonaavayo agapapa ki? Tubeera n'aba houseboy n'abaasa. Tekinyuma. Naye maama. Obugagga bunyuma.